Funako otula getsite gamba wa ambulance ayongereko emabega fune kula icheyo wa ambulance mugamba ayongereko emabega tutaka kula icheyo sagala kulaba bayimiridde ngenda kuwayo muzindaalo eri MC era tugenda kwetaaga agenda tukulembera mu service mu ngeri y'ekikatuliki neyasembere mwebale nnyo mwebalire ddala ngamba kwasa omukulu Sebo MC waffe banyawe ne basebo kyannaku nnyo muganda waffe Sentesa Kalibala Francis afiiridde mu lutabaalo naye olutabaalo lukyagenda mu maaso tujja kubasaba buli omu afuneko waatudde tabireko essaala Mukama tusobole okutambula obulungi banjawe ne basaba puroguramu eno ejja kuba eddwala eddakiika ezitasukka 30 tube nga tumaliriza mukulu Kasirye jangu wano Sebo Ssaabawandiisi Sebo omwogezi w'ekibiina abakulembeze baffe mwenna bitiibwa mu ebyenjawulo abalwanyi baffe Sebo Chairman Nyanzi abalwanyi baffe mwenna banjabo ne basebo amanyiraffe Road Mayor namwenna tubeebaza emirimu gye mukoze okutuusa ku ssaawa eno tulwenda ku mbale bubasi tulangire obukulembeze bw'eggwanga obupya naye puroguramu eyimiridde bweti tugenda kufunayo essaala omukulu ono Francis abadde musajja mu Kristo tuteeka omuwonga eri Mukama amwanirize bamalayika bagule bulungi emiryango gy'eggulu ayingire kubanga abadde alwanirira amazima obuntu bulamu n'obwenkanya atujja kufuna mukwano gwaffe Swale waliwo munnaffe abaddewo ng'omukulu abasajja bamutta nga bamusaanyaawo mu bulamu bw'ensi eno ateekwa okutunnyonnyola n'okubalaga n'okulaga ensi bunnaffe ng'egyatuvuddeko then edi mutwe kusaba obeere kumpi kujja kuba tukozesa obudakiika butono nnyo then bakama baffe bawumbewumbe Secretary General omwogezi waffe ne President kuba bwe katyo mu bufunze n'olw'ensonga eyo tugenda kuyimba oluyimba lwaffe olw'engule bwe tulumaliriza tule wansi tufune essaala zino zigenda okukulemberwa muganda waffe Joseph Kasirye okuva e Masaka katugende ku luyimba lwaffe olw'eggwanga gye tuyita engule yaba okulembere olutalo nga luwedde tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule masa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya. Saba mukulu Kasirye Emmanuel mukulu ono muganda waffe omulwanyi waffe ye Sentesa Kalibala Francis omukulu omubatize akkiririza mu Eklezia Katolika mu mbeera ze tulina tugenda muwaayo essaala ezitambula n'embeera y'obudde tusobole okugenda ku puroguramu eddako mukulu Kasirye mu linnya lya Paati n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Katonda wange ow'ekisa tukukwasa omwoyo gwa muganda waffe ono
Francis tiyalwadde nabadde mukosefu mu mbeera yonna. Bano be wakwasa eggwanga be weyazikamu okuva mu 86 okutuuka olwaleero bebamujja mu bulamu bw'ensi eno. Twagala okukwanjulira omusaayi gwe mu ngeri ey'enjawulo n'omusaayi gw'abo bonna abafudde mu mikono gyabwe. Era mbakakasa abakungubazi bannange nti Katonda gwe tukkiriza mulamu tayinza kututengula, tituyinza kutenguka. Kyetuliko kya mazima kya bwenkanya, tuteekwa okukirwanirira. Buli musaayi, buli ttonde ly'omusaayi oguyiise bajja kulisasulira mu bulamu bwaffe nga tukyaliwo. Katonda waffe ow'ekisa, kkiriza owulire okuwanjaga kwaffe. Twagala okuteeka mu mikono gyo abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Ate mu ngeri ey'enjawulo twagala okuteeka mu mikono gyo omukulembeze waffe President Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Twagala okuteeka mu mikono gyo ne baakulembera nabo, Ssaabawandiisi w'ekibiina, omwogezi w'ekibiina n'ababaka bonna. Twagala okutuwonga mu mikono gyo abantu bonna ku mitendera egy'enjawulo abakutte bendera ya National Unity Platform. Gwe abo babaka bo bw'oyolese eri ffe abakyaliwo, nga bwe wasuubiza abaana ba Isirayiri nti tolibaabulira, naffe bwe twesiga nti tojja kutwabulira. Ekyamazima abatamanya ŋŋamba batukoze bubi ne batuggyako obulamu bwa muganda waffe Francis. Eyo jazze azze okuloopa omusango gwaffe ffe abakyayogera, bw'okyabiseeko akasubi. Tukakasa nga tetulinaamu kweraliikirira kwonna, nga tukkiriza nti gwe Katonda owaffe oli mulamu era oli mukkiriza. Ojja kumwaniriza, bamalayika bajja kumwaniriza nga bw'omuggulira enzigi z'eggulu, nga naffe bw'otuggulira enzigi z'obwetwaze, nga naffe bw'otuggulira enzigi z'eddembe, enzigi za libate. Ayi Katonda ow'ekisa, kkiriza okuwanjaga kwaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye twokole mubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo yaweebwa omukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire ffe abaddukira ebijo kalo ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Mariya ow'ekisa, jjukiranga obwedda n'obwedda sibaawuliranga babiri omuntu addukira egy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba n'okusobola okumuwolereza. Naffe nno ayi Biikira, mugole wa Biikira, nnyabo, tuddukidde gy'oli nga twesiga bwe tutyo, otutaase mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Twagala okwebaza, tutuuleko bassennyabo ne bassebo. Twagala okwebaza muganda waffe Joseph Kasirye olw'essaala ez'otuwadde. Mukama mu kaseera kano ak'ennyiike ennyingi ak'okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa mu mitima, tukusaba bamalayika ng'omulwanyi waffe Francisco Ssenteza Kajubi, tukusaba nga tuwanjaga ogumye famire ya muganda waffe Ssenteza
Kalibala Francis tabadde ku mulimu gugwe abadde kugwa abantu bokununula ensi eno. Tusaba kitaffe afune empeera ye omulamulire ku ebyo ebirungi byakoze naddala nga afiirira ensi eno. Ebyo byonna ebyasoba kitaffe tukusaba omusaasire obimuggyeko obimusonyiwe. Banyabale basebo twalagenda mu katundu ak'okubiri ak'omukolo guno jala kuyita muganda waffe Swale ajje. Swale jangu atujja kukozesa bannange beeka zijja kubanga 2 oba 3. Swale ono y'omu kwabadde batambulira ku mbeera y'okukuuma mukama waffe President, era abaddewo n'amaaso ge gatanyumiziddwa. Tulowooza nti avunaanyizibwa kuba kyasharingako naffe ekibaddewo abantu bategeere mukulu ono avudde atya mu bulamu bw'ensi eno. Ssebo mukulu Swale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya gange nze Segirinya Swalehe. Ndi mulamu bulungi nnyo, sirina kintu kyonna kino. Era ebigambo byenjogera bye bituufu byendabyeko n'amaaso gange. Tutambudde okuva e Masaka gye tubadde tuva, bannaffe batulese nga ffe tusigadde mabega emmotoka gye tubaddemu. Naye baganda bange tusobodde okutambulira ku sipiidi ey'amaanyi era ne tusobola okutuuka ku laawundi y'e Busega ng'emmotoka zisibye mu maaso nga paatulo oluvannyuma lw'abasirikale okukiika ambulensi omubadde pulezidenti waffe nga tekkirizibwa kutambula. Kituwaliriza okuva mu laawundi emabega gye tubadde n'ebigere ne tujja nga tudduka tudda mu maaso ne tuyisa emmotoka zonna ne tutuuka mu maaso. Tugenze okutuuka mu maaso ne bannange bembadde nabo n'abantu ababadde ku kkubo babadde balaba ogubaddewo nga ambulensi ebadde omulwadde ne pulezidenti waffe ng'esaze egenda. Kati muganda wange Franka abadde ava mu drone ng'ate abadde yavudde mu drone ng'atereeza ku kkubo emmotoka yisobola oyita drone etambulirako emizindalo gye mulaba gye tutambula nayo. Kati ambulensi bweyiseewo n'egenda n'emmotoka endala n'eyitawo ne drone ezze mu kkubo ng'etambula okuyita ziri emmotoka we ziyise. Kati muganda wange Franka olw'okuba tubadde tumaze okutereeza oluguudo asobodde okudduka adde ku mmotoka eya drone mwatambulira ennaku zonna. Bw'abadde atuuka ku mmotoka eya drone abadde n'omuvubuka bamuyita sensa gw'abadde adduka naye. Kati nga mu drone munda mulimu abudusoja kuba drone terina luggi baluggyeko. Kati Franka bw'abadde atuuka bw'ati ku mmotoka n'akwata omukono gwa Abudu nga Abudu ali mu drone n'agukwata bw'ati. Kati drone ebadde tennatandika kuddoka misinde abadde ateekayo ekigere bw'ati okulinnya patro ey'amagye ng'etuddeko ab'amagye 6 sayidi 3 n'eno 3 nga ndi mu maaso ndaba n'amaaso gange n'agiwugula bw'ati n'amukuba. Bw'amaze okumukuba emmotoka n'emusamula n'emuzzawa emabbali. Bw'emuzziza emabbali emmotoka y'amagye n'etambula neyeeyongera nga wali mu maaso n'esiba. Bw'esibye nga nyimiridde bwenti n'ekomawo n'emulinnya. Bw'emaze okumulinnya n'akakasa nti amufootodde n'asimbula n'akola ki n'agenda. Kati nze mu kuwunga n'enkwata omutwe ngenza okudda engulu nga nawe emmotoka ya pulezidenti. Amafuta wano batundawo ebitanda waggulu waliwo n'abasiika capati awo watya nnyo noyimirirawo emmotoka za baasi awo wennyini. Era ekivuddemu Franka asobodde okugwa ne tumukwata nze kennyini ne tumusitula ne tumuteeka mu mmotoka y'omukyala Sauda Madada ne tuvuga nga Franka mukwatako ng'omutima gukyakola ki gukyasituka bwe guti.
tubadde tukkirira okutuuka ku kikubo ekiyingira mu paaka Natiiti Franka ng'omutima tegukyakuba. Tugenze oyitawo wonna okwambuka oyo Wakaliga, nze nga maze okukakasa nti Franka akoze eki? Afudde. Wabula mbadde sisobola kugamba bannange kuba oli abadde avuga n'abalala be mbaddemu nabo babiri emabega gamba yangu wakyali mulamu, naye nga Franka abadde amaze okukola ki? Okufa. Naye nga Franka abamusse babadde basajja ba magye nga bali ku mmotoka y'amagye eyina ennamba z'amagye, naye olw'ekikolwa kyakoze sisobodde kukwata nnamba yaayo, naye nga mbalabye bulungi nnyo nga bakikola, era mbaddewo nga sirina butabufu bwonna, magye gegasse Franka ag'eggwanga Uganda. Bannange ebyo ebigambo byange byensobodde okulaba ne bye babimbuuza ddi mbiddamu, amagye gegasse Franka. Tusaba Katonda asaasire Franka ebyamusobako ng'omuntu era amugaziyize Kabuliye amutaase okuyigibwa entaana insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagala okwebaza muganda waffe oyo kubanga abaddewo ssebo pulezidenti tuli mu nnaku naye tuli mu ssanyu okuba naawe. Bayina embeera nzibu nnyo naye buli obeerawo abantu bano bongera okusanyuka n'ensi yongera okusanyuka, batugoberera buli kigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Ekiseera bonna kitumala naawe, emitima gyaffe giba migumu era nga misanyufu. Waliwo mwannyinaffe Sharon Kemigisha y'omu ku mikwano gy'omukulu ono Francis, tusabiddwa naye tumuwe eddakiika 2 atusse obubaka. Babadde bakola emirimu, abadde amanyi Francis ono obulungi nga mukwano gwe. Tusaba nnyo bujjangu wano tukuwe eddakiika 2 otusse obubaka obw'okusaasira n'ensi yonna gitegeeze gy'obadde omanyi ku Frank. Amanya gange nze Kemigisha Sharon era nga nze flag bearer wa NUP ewandegeya. Nsabiddwa njogere mu bufunze era ngenda bawa brief nzija ntya okumanya Franka nga tebannasalako Wandegeya ku Makerere wano. Kansala omukyala yatwalanga parishes 2 mu kwagala obugaziya enjiri ya NUP. Sisinkana muganda wange Frank abadde muntu ali very supportive nga akukkiririzaamu olw'ebikolwa byo. Bwe ntuuka ku 2 Franka ne Abe ne Isa bannyanyirizanga sisita waabwe. Yatusiibula bulungi n'agamba mbabuulire mwe mugende munoonye ebifo by'obukulembeze, naye nze ngenze kuuma pulezidenti wange. Franka teyava ku 2 olw'okuba yali talina byakkola, wabula olw'omukwano omungi gwe mbadde mmanyi Franka gw'alina eri pulezidenti n'ensi yaffe. Bye biŋŋumizza nti Franka tafiiridde ku kintu kirala kyonna. Franka afiiridde ku kintu ky'asinga okwagala okusinziira ku kye mbadde mmanyi ku Franka. Nsembayo laba Franka lwe baali bakomyewo wano nga bagenda mu Western Region. Abadde muntu crackinga jokes nansekerera nagamba gwe Sharon tukunyumirwako struggle naye nkubanja wini yange kuba tiketi ne umbrella gy'okutte ezitowosinga ekiro kyolowooza ezitowa nosinga gwe. Lwenaku lwebyebyo bye nase mbawulira mu Frank. Naye ffenna nga tuli wano tukungubagira muganda waffe tuleme kaaba bukaabi. President alina ekigambo kyatugambye nga atutuusaako amawulire ga Frank. Tetuwa balabe baffe essanyu kutulaba nti tuli broken. Ekiŋŋumya Franka tebamukubidde mu bubbi, tebamutomeredde mu buyaaye bwe bagamba nti aba NUP tuli bayaaye. Bamutomedde olwa cause olw'okuba yasalawo okuwagira enkyukakyuka. Naye gwe muganda wange andaba ali eyo obagenda kuttira ku ki?
bagenda kutta nga bakusanze ofuba nnyo okulaba ng'ohakinga pages zaffe ez'enkyukakyuka, bagenda kutta olw'okuba obega banno. Kyekyo ekibuuzo Frank kyatulekedde ffenna tuli baakufa naye ogenda kufa okola ki? N'olw'ebigambo ebyo nyongera Frank Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Atuyanziza Sharon. Atuba tulinayo abantu babiri ate balina okutuusako obubaka. Asooka abadde Edi Mutwe. Ffenna tumanyi obulungi muganda waffe. Naye waliwo antegeezeddwa nti azba tasobola kubaako byayogera mu kiseera kino. Naye musobola okutegeera ebigambo bye mu mbeera eno mu kiseera kino. Owookubiri mwannyinaffe wali awo wa famire atusabye tajja kusobola kwogera naye ng'aba famire wali mwannyinaffe. Nyabo yimiryako abantu bakulabe. Omwana w'obuwala oyo mwannyinaffe asabye nti tumuleke tajja kusobola kwogera mu mbeera eno eriwo. Kamera zitulaga nti emmotoka ebadde F4DF 2382 ey'abannamagye, namba z'amagye. Ssebo mukulu chairman Nyanzi atugezaako okukwataganya obudde bisaba kuba eddakiika 2 otusoba kaweereddwa nga head of mobilization waffe w'eggwanga. Ono y'omu ku magye yabadde gakola emirimu egy'enjawulo nga ne mobilization mweri. Ssebo tukwaniriza. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Banyawale bassebo, nze ebigambo byange bitono nnyo. Ekisooka kwebaza bazadde ba Frank betutudde nabo olwaleero mu meeting e Bubaga ne bakkiriziganya emikolo gigende mu maaso nga bwe gigenda. Wano tulinabo wakiise omwo ne mu bwangu nnyo tujja kuba tugenda okutwala Frank gy'agenda okuziikibwa. So kino kikwata ne ku bazadde b'eggwanga lyonna bannange abakkiriza abaana bammwe okuyingira struggle. Banyabo ne bassebo abatulaba ku TV ez'enjawulo bane mwebale nnyo, mwebale ddala okwagala ensi yammwe. Mwe abavubuka abalenzi n'abawala abaze mu struggle, ntwala omukisa guno beebaza bannange okubeera abagumu bwe tufuna ekizibu ne mweyongera kweyongera amaanyi. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala okwagala ensi yammwe. Franka bamulabanga afudde naye akyalwana era agenda kulwana olutalo lwe mu nsi ey'omwoyo. Museveni alowooza nti nno abantu abafa emabega yonna ng'ajja mu buyinza ne mu kiseera kino abafa balowooza nti abantu bano tebaluluma, naye abantu bano basigala balwana entalo zaabwe mu nsi ey'omwoyo. Olwaleero mbadde ku ddwaliro nembuuza Shifura ne mubuuza nti naye omuntu wanakuwala alina kukola atya? Anzizeemu ekibuuzo ansa gye mbadde simusubira, ngambye nti chairman bw'onakuwalanga oddangako ku bbali n'okaaba, kubanga bw'okaaba ebintu ebimu bikuvaako ku mutima. Mu lutalo okkirizibwa okukaaba naye kaaba mangu osirike, kubanga olutalo lukyakola ki? Lukyagenda mu maaso, lukyayinda. Mukaaba olwaleero, olunaku lw'enkya tulina kusitula busituzi nga tumaze okuziika tugende mu maaso n'olutalo lw'eggwanga lino. Kubanga bwe muleka ne mutagenda mu maaso kumalako, tuli mu makkati g'ennyanja mujja kufiira bwereere. Tulina kumalako bumazi, tulina kukola ki? Kumalako bumazi. Nze nange simanyi oba naamalako oba simaleko, naye mu buli ngeri yonna waliwo abagenda okumalako abajja okweyagalira mu maanyi gaffe ge tutaddewo, tetulwanira bwereere. Maliriza nga nsekerera Pulezidenti Museveni obugwagwa, obukopi, obusiru, obutaba n'amagezi, ogenda maaso ng'atta abaana b'eggwanga abato abalina okugenda maaso n'eggwanga lino nga ate ye ng'agenze, kubanga takyaweza myaka 10 mu maaso nga mulamu oba 2 oba 3. Ekyo kyogedde ebikolo ebibakola bya bugwagwa, bya bukopi, bya maalo, ensi yaffe bagyongedde okubeera primitive. Ffe tetulina kiso, tetulina kintu kyonna kye tulwanyisa, tukozesa bigambo
n'amateeka ebintu bye tukola biri constitutional. Mu campaign mulimu okumatiza abantu ng'osanyuka ng'odduka ng'oyimba abantu bamatize bakwagale. Bw'ojjayo emmundu n'emmotoka n'ebiso n'otandika okutta abantu ebyo bikolwa byaddibadda. Era okolo yagenda mu lutalo Museveni tawangulanga kubanga agenda kufanga munaku nnyo ekigendererwa kye takituuseeko. Era nsaba amanye nti bannayuganda bamubanja omusayi gw'abaana okuyiika mu kiseera alina ebbanja ye ne famire ye. Abakungubazi kungwaga ekiseera kino ekiseera ekyokulwana kikyalitibwamu lutalo kulina okumaliriza mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abeera. Tusaba ali ku museera ng'abakunze bannajja atuyambeko. Abanyabwe ne basebo yabadde head of mobilization omukulu Chairman Nyanzi President sebo tweyanze. Mukama wange omwogezi waffe mu mbeera zino oteekwa okubaka ery'eggwanga nga ssekamwa waffe Honorable Joel Ssenyonyi. Mukama wange nsaba nkuyite ojje owa obubaka eri ensi ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ne mu kibiina kyaffe. Nsaba otukwaliriza. Eyanziza nnyo Sebo President akulembeze bannange famire y'omugenzi na ffenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya Frank ono badde simumanyi nnyo naye ate mbadde nina ebitono bye mumanyiko nga musajja musirise naye nga mic check. Okay. Bali ngamba nti Frank abadde musajja musirise naye nga ate ali focused nnyo ku kyakola ng'akikola akyagala. Frank ayagadde nnyo enkyukakyuka. Frank ayagadde nnyo struggle gye tulimu. Frank ayagadde nnyo president waffe n'amuyirawo omubiri era kyafudde akola. Frank ku lunaku lwe baali batunominatinga eba MP nali ngenda okubeera nominated entindaawo ku kifo ky'omubaka wa Naka West. Jjugira Eddie Mutwe aneegattako NCT ne Frank naye yagamba temundeka mabega ne tugenda entinda tuyisaayisaamu nominations ne sigwa ne tugiyisaamu eggaali kati eventually tukomawo wano Kamwokya. Kati of course eri side abaana twali tubafundiddeyo ku mazzi g'okunywa naki kati Frank alina we yali ali awo n'atafuna mazzi so bwe twatuuka eno baata akasente kaali katono nga nkawa Frank mugamba kyali waffe twafunye mazzi nga tuli side eri genda okula ecupa y'amazzi. Frank yangamba ekintu ekyanneewuunyisa. Frank yangamba I don't know if you can fix the issue with the microphone. Check testing 1 2. Frank wenali wakasente akatono mugamba kulayo amazzi g'okunywa. Frank yangamba speaker bwati bwe yali ampita nga speaker nze tonneeraliikiriza tonneeraliikirira nze njagala nkyukakyuka bwati Frank bwe yayogera era byazaakola ng'olaba Frank talina kirala kyayagala tayagala sente tayagala kumanyikibwa nnyo. Frank tabadde omu ku abo abaagala zi kamera abaagala zi selfie. Manyi guno omulembe gwaffe kamera buli tulaba kamera tudduka misinde nti ebirala tubyetaamu nnyo naye bwe tulaba awali kamera nga tudduka misinde whether politicians n'abatali n'abateesimbyewo ng'olabira ddala kamera tuzifikirako ate zino kamera simbi zizivumirira twaki ze zituyamba n'okusigala nga tukyali balamu zituyamba nnyo zitutaasa nnyo kubanga ne mawulire kati ennaku zino olaba tusindiikiriza nnyo
naye kati zino kamera zituyamba ensi yonna neetegeera ki ekigenda mu maaso. Naye kyasimabuulira ku karakita ya Frank nga ye abadde tayagala nnyo byawe, ekintu kino yakiyingira si wa mutaala kwemulisa naye nga ayagala nkyukakyuka. Yagamba kankube pulezidenti wange n'abakulembeze abalala be naasobola okulaba nti tutuuka ku nkyukakyuka. Frank bw'atyo bw'abadde. Frank tafudde, tebamukubye, tebamusse lwakubanga abadde ali mu kubba, tebamusse nti abadde alina effujjo lyakola, tebamusse ng'ali mu kunywa njaga eyo oba wa mugeto bawa. Frank bamusse ng'ali ku mulimu gw'abadde akola okwagala enkyukakyuka. Frank ne banne abalala battiddwa lwakwagala nkyukakyuka, lwakwagala ddagala malwaliro gaffe. Frank n'abalala battiddwa lwakugamba nti nedda abavubuka bangi tebalina mirimu, bitulwane wabeerewo enkyukakyuka. Frank n'abalala battiddwa lwakubanga bannaffe bangi amataka gaabwe gabbibwa, gavumenti eno eriwo. Ne bagamba katulwane tukole ekisoboka okulaba nti enkyukakyuka ebaeberawo. Frank yagenze kitalo nnyo ddala, naye ffe weetuli. Pulezidenti yayimba akayimba ako sitera nakwagala kawuliriza kubanga buli wekawuliriza nina engeri gye kanyigamuko nenjagala nokaaba. Akayimba akasituka tutambule, akayimba ako kakola nnyo mu kaseera nga kano. Frank kyeyali agadde tukole tusituke tutambule kubanga afudde ali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Enkyukakyuka bannaye tennabeerawo, era omusaayi gwa Frank teguyirwa bwereere. Ne bannaffe abalala bangi nnyo abafudde mu struggle eno. Frank yekyamukisa tufunye chansi emuzikako bweti, naye bannaffe bangi nnyo abattiddwa. Mwami Tibuhaburwa juzi yali yeewano n'agamba nti baali bakola effujjo mu Kampala era nembalagako. N'olaba omusajja omukulu ayogera ebigambo ebiswaza bwe bityo. Oluusi mba njagala omusajja oyo okumuddamu n'ebigambo, naye manyi batukuza mu ngeri ya njawulo. Yajja tuyita abasiru, ffe tetujja muddamu bwe tutyo kubanga ffe twakuzibwa bulungi. Ffe tukole kye tulina okukola, enkyukakyuka ebeerewo, tusigale ku mulamu ogwo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Katonda Frank ebyamusobako abimusaasire. Webale nnyo. Sebo spokesperson waffe owa National Unity Platform, twagala okwebaza olw'obubaka bw'otuusizza. Basebo nga tugezaako kuwumbawumba mukize tuyite mukama waffe Ssaabawandiisi w'ekibiina Secretary General wa National Unity Platform, Honorable David Lewis Rwongwaya ajja atuuse obubaka nga ali musajja wa party. Sebo musaba okuyita. We want to invite you and to give your communication to the public. Nnyo kyebufu banange kugenda kunzikiriza ntubeere oluzungu for the benefit of our brothers and sisters who are watching us from the diaspora and other places. The president of the National Unity Platform, fellow leaders, fellow mourners, the family of our deceased brother. It is a very, very dark night here at the National Unity Platform. It is a very, very sad day for us because in the morning we woke up with news almost similar to this because our brother Ashraf Nasir was shot and he is still in a critical condition as we speak. But we thank God that he is alive and this is breathing. After a few hours, this tragedy happened. We have been moving with this brother. He has been very passionate, a very, very humble gentleman, extremely disciplined. One of the values as National Unity Platform is discipline, and our fallen comrade here has never been cited in any case of indiscipline. He has been extremely disciplined, extremely disciplined in the sense that he knows the command and control. I think Eddie Muto testified that this is one of the comrades who would really, really follow the protocol and make sure that he does his work professionally. So it is very unfortunate that he has lost his life in this way. And all eyewitnesses
have confirmed the manner of death, having been run over by a military police truck. This evening, in a very shameless way, the way they have been acting, when we have lost all our comrades, including Rita Nabukenya, including Dan Chaina and others, the police and military have come out to deny that they actually killed these people. So I just saw a statement from UPDF today, this evening, saying that they did not actually kill him. They are claiming that he just fell off a vehicle and fell down. In a very, very unfortunate way, but we know that these are orders which they've been following. We saw the Minister for Security coming out to boast last time when our people were murdered, and we've seen this happen so many other times. So it is a very dark night, but this does not in any way diminish our spirit, our resilience. While we mourn, we are strengthened. While this night is a very dark night, the Bible says that darkness may last for a night, but joy comes in the morning. Sadness may be there for the whole night. Sadness may last a night, but joy comes in the morning. We know that all these evil things that they're doing to us are preparing for us victory for a new Uganda. And may the death of comrades like this one here be the seed that will bring about the change which Ugandans so much need. We are believing God that this is a seed, because all dictators and they've done the same thing throughout history, but towards their fall they do such things because Museveni knows that after 35 years he can no longer convince Ugandans. He can only coerce them. He can only kill them. He can only intimidate them. He can only threaten them. But this is a different kind of generation. We are not going to give up. Even if tomorrow I am the one who is killed, the other forces of change will still continue fighting. Even if tomorrow any of us here today dies, the people of Uganda will still clamor for change and they will still demand for their freedom. No dictator ever survived by killing their opponents. That has never happened in history. It is not happening today, and it will not happen in Uganda. What we know for sure is that the dictatorship is on its way out. They can do whatever they want to do, but the people of Uganda will be free. May your soul rest in peace, comrade, until we meet again. Saba wandise ebigambo bye tutakuyongerako kigambo kirala. Obubaka butuuse bannyawe ne bassebo nga tunakuyita mukama waffe bannanjala kubasaba buli munnayuganda ali ku nkyukakyuka nga tonaba kwebaka oteekwa okusabira pulezidenti waffe Saala. Buli munnayuganda n'atali mu Uganda buli ayagala enkyukakyuka, kubanga okubeerawo okwera obulamu bwe kutambulira ku maanyi ga Mukama. Ali Mukama yagamba kye munsaba munsabe nja kukibawanga. Icon ya revolution ekwatibwa n'obwegendereza omulimu ogw'okusaba Saala kuma pulezidenti waffe nga mulamu. Tusaba tumaze okwambala engule nkibasaba mukikole buli omu ng'ogenda okwebaka ne bwebanga obadde tusaba tandika olwaleero kwabyo tuyitamu mubiraba era mubimanyi. Mukama wange pulezidenti njala okwebaza okuyimirirawo ku lwa bannayuganda abettanira enkyukakyuka, era njala kukozesa omukisa guno nkusabe ojje Mukama wange oba obubaka eri ensi naddala ku musajja woono afiiridde mu ddwaniro. Naye nga bw'agambye Ssaabawandiisi ono atwongera bwongezi maanyi okwongera okulwana okutuuka ku ssaawa esembayo. Mukama wange nsaba ntwala omukisa guno kuyite gy'owumbewumbe omukolo gwa leero, era obubaka bwo olaba nga buwedde tujja kwongeraku kintu kirala. Tujja kuba tukwalagana n'abafamire tubawulire program eddako. Ssebukitibwa President bafuwa Uganda 10 addako Bwana Robert Kyagulanyi Ssentamu kajja ababuuzeeko Mukama wange. Mikono gyange mwenna bannayuganda bannange betuli nabo leero n'abo
abatali naffe naye nga batulaba oba batuwuliriza. N'olunaku lwa nnaku nnyo, twakedde ng'ennaku endala, twakedde nga lunaku lwa Sande, twasose genda mu kyaki kwebaza Katonda olw'okutukuuma n'okumusaba angera otukuuma n'otuteera emikisa mu bye tukola. Newankubadde luwedde nga lwa nnaku era twebaza Katonda, twebaza Katonda. Tetulina ensonga lwaki tukyalina okulwana. Twebaza Katonda titukuŋŋaanye wano newankubadde tukuŋŋaanidde mu nnaku. Ku makya bwe twabadde tugenda e Lwengo, twalumbiddwa poliisi n'amagye. Nga bwe kiri evident nti babadde nga batutagetinga. Gye buvuddeko baganda bange muze mulaba nti abantu abandetolodde ku lusegere somehow babadde targeted. Kwa Fande Kato, Dani Magiki, Nubian Lee, kakati twabadde ku motoka nga bamaze okugalawo oluguudo nga tutaaniize n'okutaaninga, naye omusirikale omu gwe bayita Aine n'akwata ekyo kipisto n'akuba ku close range. Nabadde ne Ashraf era nga emu ku video ze munalaba nabakuba Ashraf mutwe ogenda okwekanga nga Ashraf agudde wansi, omutwe gwe ogule nga Ashraf alabikira ddala ng'afudde. Kyabadde kyantiisa nnyo, amasasi ne gatandika okuwandagala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abeera ku security team, abamuyodeyodde wamu ne bannamawulire abakola omulimu gwabwe n'obwesimbu ne bamutwala mu ddwaliro. Twabadde n'ekizibu kimu ekya Ashraf, mpozi n'abaana ababadde balumiziddwa ba Ali Mivule, bannamawulire, nga kya buswavu okulaba nti kati batagetinga bannamawulire. Naye nga bwenze nga mbagamba baganda bange nti tetulina mundu, tetulina byambe era tetubyetaaga, tetuli bakasusi b'amayinja. Ekyokulwanyisa kye tulina ye kamera. Kamera okulaga amazima agabeerawo in real time. Era nkakasa y'ensonga lwaki bannamawulire babeera targeted. Sose kwogera ku Ashraf kuba kye kyabadde ng'ekizibu, nga bannamawulire abalala bakubiddwa, balutaaya, bamivule, naye nga Ashraf yasinga okuba obubi. Era bwe twatuuse ekitovu mu ddwaliro ne bamurifaringa e Kampala funa obujjanjabi obusinga. Twaze naye Misinde mu ambulance, naye bwe twatuuse e Busega twasanze emmotoka za military police zisazeeko. Era ne badirenga ne bakola effujjo lingi nnyo nga balinga abagamba abatulwise kuba bamanyi omulwadde gwe tulina asuliridde kadde. Embeera eyabaddewo yabawaliriza nti ate balina bangambye waliwo omuwagizi waffe gwe batomedde. So neŋŋamba nja kubuuliriza muwagizi kyoyo ne tupapa okutuuka e Rubaga. Tuyingira e Rubaga mu ddwaliro, naye ate nasanzeewo emiranga. Neŋŋamba bano abantu, yes bamanya ku Ashrafu kifulumye ku social media nti ayisiddwa obubi nnyo, naye balowooza afudde nga okwazirana kungi nnyo. Bwe twayingidde mu intensive care unit
kyankoze bubi kubanga nasanze obwongo bwonna bwambaddeko Ashraf. Nasanze nga waliwo omuntu gwe bapika mu ngeri abasawo gye bakikola nga baagala omutima gw'omuntu guddemu kukube. Naye kuba obwongo bwange bwonna bwabaddeko Ashraf, ne tusooka kuyitawo nga njagala kulaba Ashraf gye bamuteeka. Kwega mbongo nengamba bannange Ashraf muyisiza bubi tumutuusiza na mu woodi erimu bataasulewo taasibewo. Kati tuba tutuuka tuteeka Ashraf, bongo ne bugamba lindako vesti ninga agimanyi, nenziramu nenteeka netumuzayo erisa eryokubiri nga vesti zez'abaana baffe aba security. Ogenda okuyimusa amaaso okutungako face nga Frank bali mupika mutima guddemu gukube. Obwongo ne bunzijukiza gyalabika ng'obwogeddeko emotoka y'amagye emutomedde. Mukwata ku mukono abasawo nga balwana okulaba nga Frank akomawo. Ashraf ne bamutwala intensive care ate ne tudda ku kizibu kirala. Twatuddewo eddakiika ntono, akulira abasawo najja. Nabaddewo omukyala Kyagulanyi yabadde yatusooseeyo kola enteekateeka. Omusawo n'atutegeeza Frank bamutomedde, bamumenya amagumba gonna ag'omuluba, bamumenye amagumba ag'omusingo, yavuddemu omusaayi mungi nnyo, naye ate ekyennaku omusaayi ogwo eyabuliidinze bamugenze mu mawuggwe. Era n'atutegeeza Frank yabadde asize omuko gw'enkomerero. Abadde mawulire ga nnaku, nabadde nzija okutegeeza bannange. Mukyala wange nasooka nankwata omukono nangamba nedda, sooka ofuna engeri gy'obategeeza. Naye ne mugamba engeri esinga okutegeeza bannange kwe kubabulira amazima. Era nenzija nembulira bannange amazima. Bannange kyannaku Frank omuvubuka omuto, omuvubuka abeera omusanyufu buli bbanga. Abasajja basazeewo ne bamutemula bwe batyo. Kyannaku bigambo kati tulina bitono nnyo okujjako okwegayirira Mukama. Frank omwoyo gwe agurisiivinge mu kitiibwa. Frank bamutemulidde bwereere, naye Frank azanye party akoze omulimu gwe. Ekisigadde kyaffe okumakinga sure Frank obulamu bwe tebugendera bwereere. Okufaanana konammwe bannange bangi, Frank yawaayo obulamu bwe. Sigamba nti tabadde tamanyi kyetuddiringa nakyo. Frank yalaba nga batta Dani Kyeyune, Frank yalaba nga batta Rita, Frank alabye abantu bangi bwe batugumbula, naye n'alemerako. Era okufaananako naffe ffenna ffenna, njagala obbasaba temuggwaamu maanyi, njagala obbasaba temuggwaamu maanyi mikwano gyange. Bob Marley yagamba tosobola kumanya maanyi g'oyina, bugumu bw'oyina okuggyako nga kyosigazayo kyokka okubeera omugumu. You can never know how strong you are until your only option is to be strong. So tubeere bagumu, kaseera kazibu nnyo ke tulimu, tulina buli nsonga okuggwamu amaanyi, naye ate ensonga esinga obukulu titujja kuwangula. Nga muganange David Lewis bwagambye, tewali dictator yali awangudde bantu nga basazeewo, taliyo. Era Museveni si ye dictator agenda okusooka, tasobola kututta n'atumalawo, no tasobola. Ndabye mutabani we nga yeewaana ku Twitter, dakiika ntono eziyise, naye badictator bonna bwe batyo bakola. Batabani ba Gaddafi beewaananga wakati mutemula abantu, batabani ba Saddam beewaananga wakati mutemula abantu, batabani ba Mobutu n'abalala. Tuyinza okuba nga tunyoleddwa essaawa zino, tuyinza okuba nga emitima gitwenyise, naye tukakasa Museveni tetugenda kupoowa. Tetugenda kupoowa. Njagala okusaba Mukama atugumye ffenna,
atuwe emitima emigumu, atugula amaaso tulabe ebiseera eby'omu maaso. Franka muganda wange, kyanaku kyetuleseewo, kyanaku kyolunaku luli tosobodde tulabako nga bannaffe abalala bangi, naye tumanyi tugenze wa Katonda. Tusabire Katonda atubeereremu, tusabire Katonda atugumye, naffe tukusuubiza tetugenda kuswaza memore yo tetugenda giwemula. Franka wumula mirembe muganda wange, tusaba Katonda agumye famire yo, naffe mikwano gyo atugumye, n'ebigendererwa byobadde nobyo bituukirire nga biyita muffe. Wumula mirembe muganda wange. President twagala okwebaza. Tulina kuguma sebo webala okutugumya n'okugumya eggwanga ne bannabaki mwenna, tegeeza abalwanyi baffe ab'enkyukakyuka mumanye nti eno ntandikwa. Kyetwategeeza kwambala engule kitegeeza bino kutambula. Tujja kusituka tutambule, tuli mu lugendo tutambula, tugenda kutambula tukali natuuka mu nkomerero y'olugendo luno. Ssaabawandisa kijje bulungi ne President ne bw'anaasigalawo mugasira ku mazima ajja kusigalawo naye mbeere bagumu. Ekirungi Franka gy'agenze ffenna ffenna gye tugenda, so mubeere bagumu. Basebo ne banyabo tusobola kwongerako nga tumaliriza ebigambo bya President, naye tugenda kukwata ekimuli abakulembeze baffe n'owekitiibwa Honorable Nabiira Naggayi Ssempala mu ngeri enjawulo tumwebaza kwaye atuwadde ambyulensi eyo erese muganda waffe era ekyakola omulimu. Nyabo Honorable Nabiira Naggayi Ssempala, Ssanyu ne Meya waffe wa Kampala tutubazizza nnyo, webale nnyo nnyabo, webale eddala. Nsaba nga abakulembeze President Secretary General omwogezi Kulunyazi naawe nnyabo mugende muteekeko ekimuli ekyo ku lwaffe ffenna ffenna sokuggalawo omukolo gwa leero. Sebo President akulembera mu ttiimu yaffe tereka ekimuli ekyo nga munnaffe tumusiibula. Puroguramu entongole ey'okuziika ejja kuba efuluma ku mikutu egy'enjawulo, mujja kuba mugiraba. Bamaliriza abakulu lwala kuyimba oluyimba lwaffe olw'eggwanga lw'okwambala engule. Chairman Nyanzi baba yibo oluyimba lwaffe olw'endikosi lw'okumanya okuzoganya. Emikono waggulu. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, 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 tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Twagala okwebaza abakola ku nteekateeka y'okuzza muganda waffe. Ejja kubasaba mpolampola tukikole, ate tujja kusaba, tujja kutambula n'obwegendereza mpolampola. Fenna naye abadde asobodde okubeerawo ku kaseera kano akamangu. Aba security babadde nabo mujje musituze muganda waffe ono nga twongera okumusiibula mujje abali ku ttiimu yaffe
mumusitule mumuzeeyo muganda waffe ng'akabonero k'okusiibula omulwanyi waffe. Program tulegera kufuluma esana naye nga tugenda abe tumuziike e Masaka ekirowooza gyetugenda okumuziika. Omukulu muganda waffe Francis tumuziika olunaku olw'enkya e Buddu kirowooza mu Masaka. Abaana basobodde okutuwerekerako bannange tubasaba tubeere ffenna olunaku lw'enkya e Masaka kirowooza mu Buddu bwe bamutwala ku bijja by'abajjajjaabe tumugalamize. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Akayimba kaffe akasituka tutambule baadde bakwogeddeko awo kaba okumpi bali bali kagenda mu maaso mpola 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 mpola.
twagala abantu esirindako amanye waka jamu then tulitenga babiri twagala abantu basatu bagenda okutulamu family member oliwa sister manyawaka oliwa njagala kulaga ali mu ambulance